Kikira mugwete kikiri abamu kuffe tubadde tutegeka obwongo bwaffe ebbanga eriyise. Nzaali wano maaso gammwe mbadde nfumiitiriza okumala wiiki nga nnamba n'okusukka nga ndowooza ebirowoozo biwanvu nnyo, nga nsaba essaala mpanvu nnyo, nga nfumiitiriza nga ndowooza okulonda ki kwe tugendamu. Ffenna tumanyi okulonda okubeerawo nga Nakyemalira yali mu buyinza. Mu kulonda okuwedde baatemula bannaffe bangi nnyo, ba Frank Ssenteza n'abalala babatemulira mu maaso. Bannaffe bangi nnyo babuzibwawo tetuddangamu balabako, bangi batiisibwatiisibwa, bangi basobezebwako, abalala bakyali mu makomera. Bino byonna byonna byakolebwa tusobole okupowa, naye twagaana okupowa era tetugenda kupowa. Gyebuvuddeko navaayo neneesowolayo, njagala obbebaza mwenna abanzikiririza mu bisuubizo bye nali mpadde National Unity Platform, era njagala okwebaza ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform olw'obwesige. Bassebo ne banyabo, yenze kennyini gwe mulaba agenda otwala Museveni akaasa. Era nga njagala okubategeeza nti kati tewakyaweera na wiiki, naku ntono nnyo okugenda okunominatinga nga presidential candidate. Naye nga tetunagenda eyo, njagala twala obudde okumanya era okwetegekera kulonda ki ddala kwe tugendamu. Kuno si kwe kulonda okwa bulijjo, omuntu yenna yena abadde n'okubuusabuusa okulonda ki kwe tugendamu. Okwogera kwa Minisita Museveni gwe bayita Robert Mao mwakulabye, era okwogera okwo kukumala okumanya buli kimu kye batulowoozaako na kye bapulaninga. Eky'omukisa omulungi titumaze ebbanga nga tubagamba nti abatunyigiriza si bamaanyi nnyo, n'ekisinga obba w'amaanyi n'enkizo kuba nti batuliira munda, kuba nti balina bannaffe oba betulowooza oba betwalowooza nti bannaffe abajja nga bambadde nga ffe, nga boogera nga ffe, ne batwerimbikamu naye nga bakolera mulabe. Ne Katonda wabeeredde nti teyeebaka, Emmandu Abwanika yagenze neyambala Robert Mao nemwogeza amazima amakusike, n'atutegeezera n'ategeeza eggwanga nti mu gurupu yaabwe balimu ebibiina 5 n'ekitundu. Era yategeezezza nti ye ne Mwami Museveni ne banne beyamenye bemumanyi obulungi oba bemujja okugenda mu maaso nga mumanya, bebali ku ludda olwagala okukuumira Uganda mu mbeera gyerimu. Kyayogedde okittaanya nti Uganda erimu ebiwayi 2, ekyabanyigiriza n'ekyabanyigirizibwa. Kyamukisa mulungi nnyo kyabanyigiriza yabatulaze. Bassebo ne banyabo mubamanye beebo, era bwe babatuukako mubayise ng'abanyigiriza abantu bwe bayisibwa. Njagala okusinziira wano okutegeeza Mwami Museveni ne banne nti tetubatya, ekisooka. Ekyokubiri, bannayuganda baggulawo dda amaaso, temukyasobola babuzaabuza. Ekyokusatu, tugenda bawangula. Ekyokuba ate nga kyekisingira ddala obukulu, tetuli baddu bammwe, tetugenda kubeera baddu bammwe, tetulibeera baddu bammwe. Yes, kimaze ebbanga ddene nga Deputy President waffe bw'akyogeddeko, n'ekyamukisa mulungi tibamaze ne beereka. Bangi be twawanga ekitiibwa, bangi be twakkiririzangamu, naye mwatusala basajja mmwe, mwatusala magenda n'amadda. N'ekyamukisa mulungi nnyo nti akaseera ak'okubikka abantu akatambaala ku maaso kaggwawo. Kyamukisa mulungi nnyo nti Katonda yasitula abo abaali batasuubirwa. Kyamukisa mulungi nnyo nti buli munnayuganda yenna kati amaaso gaggulawo, tokyasobola mulimbalimba na ttaayi oba na gaalubindi, tokyasobola. Ate kuno si kulumbagana bambadde gaalubindi n'amataayi, naye nga kyenjogedde era kyekyo.
twalabye mwami Nobert Mao ng'agamba kuno okulonda kugenda kuba kwakasirise era ng'agamba fe aboogera agenda tusirisa. Njagala mutegeeza nti fe abamu okusirika mpozi nga tuli mu ntaana, ate nga buli omu ajja kugendayo nammwe abalowooza nti mwe bakatonda. Kyanaku nnyo okulaba nti abantu abayogeranga ebyensa kati ate beekendezezza. Omuntu eyali nga ye pulezidenti wa ekibiina ekyeyita Democratic Party kati agamba democracy talina kifo mu Uganda, era alina n'obuvumu obugamba nti ebiseera bya Uganda eby'omu maaso tebigenda kusalibwawo kulonda, n'olw'ensonga eyo tebigenda kusalibwawo bannayuganda. Oyo mumugambe tujja bikola. Basebo ne bannyabo, njagala okuwa obubaka buno eri bannayuganda bannaffe mwenna nti muli ku lwammwe, tuli ku lwaffe. Ekyomukisa omulungi tuli bangi, ekyomukisa omulungi tusobola okubikyusa byonna. Basebo ne bannyabo, musobola okukyusa ensi yammwe, tusobola okukyusa ensi yaffe. Museveni okulaba ng'akola bino ebintu byonna, ng'akwata sente z'amalwaliro n'azigulamu bannabyabufuzi, n'azigulamu abaana b'omugeto, kitegeeza nti ayidde abulako majaani. Buli we mulaba nga batulwanyisa nnyo mumanye nti tukuta watuufu. Bwe mulaba basiba mumanya nti banoonyamu abatuufu. Kireme bamala mu maanyi nti bakute Waiswa Mufumbiro bamusibye, nti bakute Kaija bamusibye, kyekya banonye Nyanzi, luli banonye Nubia, nulala banonye Lubongoya. Muli baddembo tusiba ffenna, naye makomera agamwe temusobola nasiba abantu 200, tuli 4,900,000. Tebasobola tumalira mu makomera. So nga tugenda mu kulonda kuno, basebo ne bannyabo, njagala mubeere rede, musibe engatto zinywere. Njagala bategeeza nti ffe tusimbudde, nsinzira wano bategeeza nti tugenda kunominatinga ku Lwakubiri nga 23, era oluvaayo nga Museveni bw'alina Raale Kololo, naffe tulina Raale Katwe. Bwe tuva e Katwe tugenda Nateete. Bannayuganda mwenna musobola kino kikola. Buno buyinza bwammwe, guno mukisa gwammwe, buli kyemugenda okukola okutandika ne ku Lwokubiri kigenda kubeera mu mateeka. Saagala mutiisibwe. Eno embeera temulinda Kyagulanyi yekka gye bateekerawo, nammwe musobola okutandikira yonna gye mutandikidde. Bweyetegese okubeera sireevu, tetuli mikwano gyo. Bweyetegese okubeera sireevu, tetuli naawe, genda ewaka. Oyo akyekomera bino biveemu, bino bya ddala, ffe tugenda mu bya ddala. Nze ng'omuntu nkimanyi era twafunye information tibeetegese okukwata buli muntu yenna neetoolodde, ne bwe nnaaba nnyina kulinnya booda njagirinya mazima ga Nalunkuuma. Temugenda tisatisa, temugenda kutusayira ensinga. Mwenna bannayuganda mbabuulyanga pulezidenti gwe mwalondera gwe mugenda okuddamu okulonda. Obuyinza bwabumpa nange mbubawadde, buli omu alina obuyinza. Bano abantu babanyinako obuyinza, tebabatiisatiisa. Temutiisibwatiisibwa ne bano bapolitician be baguze, tebalina gwe boogerera, mweyogerera. Tebalina gwe bakiikirira, mwekiikirira. So temutya. Sibasuubiza nti bigenda kuba birungi byerere, no. Kuno okulonda kugenda kuba kwa ntuuyo, kugenda kuba kwa maziga. Kiri eri gwe okusalawo amaziga oba entuuyo, kuba byonna bitungununa newankubadde bijja kuwa ebintu byanjawo. Mu kulonda kuno mugenda kubaamu obulumi, mugenda kubaamu okuzibu mu makomera, mugenda kubaamu tiyagasi, mujja kubaamu tukuba kibooko. Naye mbakakasa oluvannyuma lwa byonna tugenda kuwangula. Bagenda kola effujjo, bagenda tutulugunya, naye ku nkomerero tugenda kuwangula. Mbakakasa ku nkomerero tugenda kuwangula, era bwe tuba tetunawangula mumanye nti si enkomerero. Naye nga gye binaggweera tujja kubeera bawanguzi. Bwe tuba tetunaba bawanguzi mumanya tebinakola ki?
temulina kye mugenda kufiirwa n'ekimu baganda bange okujjako emigwa n'enjegere gye babasibye. Temulina kye mufiirwa. ababanyigiriza balina ssente zammwe, balina obugagga bwammwe, balina eddembe lyammwe, okusingira ddala balina ebiseera byammwe eby'omu maaso. Tugende tulwane twenunule. Bwe tutenunula tewalibaawo muntu yenna yenna gwe tugenda kwekwasa tetwerwanako. Tukole buli kye tusobola baganda bange. Kuba tewali gwogenda kunnyonnyola twagezaako ne tulemwa. Kuno kuwangula oba kuwangula. Eky'omukisa omulungi eky'omukisa omulungi abantu bali ku saidi yaffe. Eky'omukisa omulungi obuntu bulamu buli ku saidi yaffe. Eky'omukisa omulungi Katonda ali ku saidi yaffe. N'olw'ensonga eyo tugende bassebo ne bannyabo tunominatinga ku Lwakubiri nga 23. Bwe tuva ku nomination tujja kwogerako eri abantu Katwe ku kisaawe nga Museveni bajja okwogera n'abawagizi be e Kololo.